Sanyuse nnyo okubeera n'abakulu bano okuva mu Bukedde Farmer Langa Bullion Jets mukisa gwaffe okolagana ne radio esinga mu Uganda ng'eno era neyanza nnyo abakulu bano ttiimu evudde mu Bukedde Farmer okutukyayirako leero wano mu Bullion Jets. Bullion Jets twabawadde ennyonyi mu kivubo ekigenda okubaawo embuutu sabasaba. Ngambye abantu genda kwatambuza eddakiika mmeka? 3 mu bbanga. Bali mu bwengula. Bali mu bwengula eddakiika 3 mu bbanga. Kwetolooza okuva waggulu ku mwetoloozo yo. Kampala yonna obusozi bwonna tubuyiteko. Tubuyiteko era naye kya ssanyu nnyo. Kiba kirungi nnyo okuddiza ku bawagizi baffe. Ku mutwalo gwo okuva wano okujja waggulu ku yaffe bakozi. Okuva wano gende waggulu okuke tugenda okubeera mu nnimiro essanyu. Then kati nammwe ate abantu baffe batuwuliriza abawuliza Bukedde Farmer nammwe mugenda funa omukisa gwe. Natuke wankulukuku nammwe olwo munyimirwemu. Kale banaffe bano twagala kwebaza bebaza ddala okukwatagana ne radio esinga obunene mu Uganda n'ensi yonna etuuka ku muntu waffe oli owa wansi owa bulijjo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.